Janga era ekyo maama nkusaba oyolanga ebbaafu y'enfuufu n'ogimuyira omusajja oyo. Musajja ne ndwala nenjagala nembanga ngenda kufa mundaba enze nanzena bwenfalana namwe abamawulire namwe mundaba. Niyo omusajja n'avaayo n'akunduulira ate bwe nandifudde yandizze ataaziike. Tajjanga okunziika kino nkibagambidde wano, tajjanga amazima ga Katonda mu ggulu okunziika. Statement gye yakola yali statement nnene nnyo. Ebyo bye bimu ku bigambo ebyasembayo okwogerwa omukulu amanyikiddwa nga Honorable Muhammad Sseggirinya, eddoboozi ery'ekyebando ate nga abadde mubaka wa Parliament eya Kawempe ey'Omambuka oba Kawempe North. Omukulu kikakasiddwa olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 9 omwezi gwa Gatonnya oba January mu lulimi olunyanyimbe eddaaza 2025 olwaleero ebadde essaawa 11 ey'okumakya. Abadde bamuli okumpi abadde bagezaako okumujjanjaba bagenze okumukwatako nga Honorable Muhammad Sseggirinya Mr. Update nga yawoze dda. Muhammad Sseggirinya abadde mubaka wa Parliament era ekyaletedde embeera okulaba ng'esajjuka. Mujjukira bulungi nnyo yakwatibwa n'omubaka munne owa Makindye amanyikiddwa nga Alan Ssewanyana omusajja wa Bwino, bwe batyo ne babawalampya kipayopayo okuboolekeza mu komera. Ensonga ezaali zibavunaanwa kigambibwa mbu okusinziira kwabo ababakwata babakwata ku nsonga ezeekuusa ku bijambiya ebyagenda mu maaso mu bendobendo ery'Ebuddu essaza lya Ssaabasajja Kabaka eryo mu disitulikiti emanyikiddwa nga Masaka, nti abakulu bano beenyigira mu kittabantu ab'ebijambiya ebyagenda mu maaso mu bitundu ebyo. Era bwe baakwatibwa baasibwa emyaka ne bakulungulayo emyaka egyali giwera era ne bateebwa. Wabula bagenda okuteebwa ng'embeera ya Muhammad Sseggirinya tewoomya nakabululu. Era okumanya ali tewoomya nakabululu yatwalibwa mu ddwaliro n'atandikira okujjanjabwa. Muhammad Sseggirinya yatwalibwa mu ddwaliro erimanyikiddwa nga ery'Ensambya n'atandika okulaba ng'afuna obujjanjabi. Ffe abaamutuukako ne tumukubako ebirozo twamutuukako ng'ebyaddala embeera ye eyungula ezziga. Twatuuka ku Muhammad Sseggirinya nga akoze yenna aweddewo, ng'olubuto luzimbye era nga bw'otuna ku sikini ye yonna okwetulula olususu lwe teyawukana, okwetulula omubiri gwe teyawukana na kibatu nga bw'omanyi kala ekibatu engeri gye kyakulamu. Ne Honorable Sseggirinya Muhammad we twamutuukirako omukubako ebirozo bw'atyo bwe yali afaanana. Era ensambi eyo baalabanga embeera esusse obw'omulamuzi, bwe batyo ne bamusitula kipayopayo ne bamwolekeza mu ggwanga erimanyikiddwa nga erya Kenya ku mulirwano mu ddwaliro erimanyikiddwa nga Aga Khan. Ng'ekiri ku mimwa gy'Abannayuganda ekisinga kigambibwa nti omukulu mbu yaweebwa obutwa obwali mu mubala embiriizi. Ebbanga lye yakulungulayo ng'ali ku kitanda mu ddwaliro eryo ku ggwanga lyattu ery'omulirwano e Kenya yafuna obujjanjabi era eyo nga yakatuukayo embeera yasooka n'ebambi nnyo era abamu ne bamubika. Wabula kyaddaaki Namugereka Ddunda yamubikako akasubi n'akuba ku matu era bw'atyo ne bamuteeka ku nnyonyi ne bamuzza mu ggwanga lyattu Uganda okwabwobwe ogwo omwaka gwa 2023. Wabula bwe yali ali mu ggwanga tu Uganda nga yakatuuka yatuwa essuubi ery'amaanyi n'abayo n'atutegeeza nga embeera bw'egenda ekyuka. Ebyaddala Muhammad Sseggirinya yali talimba okusinziira ku mbeera gye yalimu mu ggwanga lya Kenya n'embeera gye yalimu bifo nga tannagenda mu ggwanga lya Kenya mu ddwaliro Ensambya yali mbi nnyo era nga tasobola nakwogera, yatuuka ku extent nga tasobola yadde okwekyusa era kituufu kyayogera yali akyuse. Era n'avaayo n'atwanjulira enteekateeka ze namutaayika nga akalulu akayindayinda mu ddaaza 2026 nga bwe yali agenda okudda addemu akiikirire bannakawempe ey'Omambuka mu Parliament y'eggwanga lyattu Uganda. Era abantu ne batandika okusanyuka n'enteekateeka ze ezimu ze yali atandiseewo mu constituency yali atandise okulaba ng'alina empenda watya wagenda okuziza obujja. Wabula ng'omwaka guno atera okutusiibula gutukwasa eddaaza 2025 Honorable Sseggirinya embeera yaddamu n'eyonooneka n'efuukuuka. Maama we omukyala yamubeererawo from the one era alaze ddala omuzadde maama yaani. Sijja gamba nti mukyala wa Sseggirinya Muhammad talina kyakoze era naye alina kyakoze ne for now credit esinga njiwa maama we. Yaliwo from the one. Mujjukira nga Muhammad Sseggirinya ali mu komera, omukyala ono yeewuubanga ku Parliament ne yeegayirira buli muntu gw'omanyi. Sseggirinya Muhammad abadde amanyikiddwa nga ow'enkyukakyuka opposition from the one ng'akyali kansala n'ebiseera bye yakubirangamu amasimu ku leediyo nga yeeyita eddoboozi ly'ekyebando era ng'akkirizira mu
enkyukakyuka nga takkiririza mu gavumenti eriko, era mujjukira lunye ebikolwa bye yakolanga okwekalakasanga enteekateeka ezaali zigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ezitaali nga za ssimba, ezitaali nga za bwerufu, ezaali zinyigiriza bannansi. Yavangayo neyeekalakaasa. Mujjukira ebiseera ebyo yakuliitanga n'ebyolooni ebizungu oba poti ng'azoolekeza ku paliamenti y'eggwanga lyattu Uganda. Waliwo yatwalako abakyala okwekalakaasa olw'okulaga obutali bumativu bwabwe, n'asitwako emifaaliso n'agyolekeza ku paliamenti ne yeebakayo. Ebintu bingi bye yakola ebiraga era ebisoomooza gavumenti ku mbeera embi gye yali eyisaamu bannansi. Kitegeeza yali munna struggle oli Kayingo, naye maama yatuuka ku extent ekaabirira Museveni ne mugamba, taata nkusaba omwana wange mumpe, musonyiwe kyonna kye yakola twetonze, netonze ku lulwo, omwana wange mumpe ye buli kimu. Kitegeeza maama yakola buli kimu. Maama yeebaka mu ddwaliro ensambya from the one up to last day. Maama n'asitula n'ayolekera ne mutabani we mu ggwanga lya Kenya, n'abeera ne mutabani we from the one up to date, paka we yafunamu olungubanguba ne bamuza mu ggwanga lyattu Uganda ng'ali ne maama we. Omukyalo oyo Mukama yani musaasidde n'amulekera omwana we. Abantu abalala kuli omukulu amanyikiddwa nga Mr. Kawempe. Bannayuganda, buli omu alaba vidiyo eno mwenda kusaba gisubscribing ku Export TV ate ogyongereyo. Weetaaga omuntu alinga Mr. Kawempe. Omusajja oyo abeereddewo Muhammad Segirinya from day one, ng'oyinza ogamba nawa Luganda lwe, ng'oyinza ogamba taata we, ng'oyinza ogamba muganda we, amubeereddewo from day one. Bw'atyo Segirinya Muhammad we baamuza mu ggwanga lyattu Uganda ng'agenda afuna kulungubanguba, era n'atandika oteekateeka enteekateeka ze yali atutegeezezza nti agenda kudda avuganye. Wabula embeera yaddamu neyonooneka. Maama n'agamba musoke mumundekere mujjanjabire ku wano okwaba obwenda bw'oba atereera. Era we yatwalibwa mu ddwaliro ly'e Lubaga mu kusooka tebaamutwala mu ICU emanyikiddwa nga intensive care unit, gye batwala abantu abali abayi ennyo abeetaaga obulamu okuwanirirwa. Wabula embeera yatuuka neggayagaya neyonooneka, kiwundu ne kisamba eddagala. Bwe ne beekubira omulanga, era paliamenti yali ekkaanyiza Honorable Muhammad Segirinya bamwolekeze mu ggwanga erya Kenya addemu afune obujjanjabi. Wabula bagenda omutuukako ng'embeera gyali mu mbi nnyo, nga tasobola kutuula ku nnyonyi yadde n'eddakiika emu emuteeramu agenda kutuka ng'ennyonyi tennaba nabbuuka bwengula bwa ggwanga lyattu Uganda. Ne basooka bakkaanya asooka ajjanjabibweko mu ddwaliro ery'e Lubaga, embeera enormalizinge atuuke ku level ng'asobola okulinnya ennyonyi. Wabula babadde bakyajjanjaba balinde embeera etereere bamufulumye eggwanga. Olunaku olwaleero ssaawa 11 ez'okumakya Honorable Muhammad nassa omukka gwe ogw'enkomerero. Kikakasiddwa enteekateeka zonna nga bwe zigenda otambula tugenda kuba tuzikutuusaako. Weekuumire ku Export TV YouTube channel, byonna ogenda kuba obifuna okuva leero paka. Subscribinga. Nze omwana Soda, omwoyo gw'omugenzi Mukama Allah gw'abadde akkiririzaamu agulamuze kisa. Export TV to the world.